Munnamasaka Nsereko yavuddeyo nayo Oluyiimba Oluw'Omukulembeze w'eggwanga nti kuba ebirungi by'alikoledde tebigambika. Manya Munnamasaka Nsereko Emma komanda Museveni Awooma Lodge kubanga twebaza jjajja okuyimirira mu buvumu n'asayininga etteeka ly'ebisiyaga. Jjajja okusayininga etteeka ly'ebisiyaga eyo eryo teyayamba ffe kubanga ffe twetegeerera tetusobola kubirya naye yayamba abaana baffe n'ayamba n'abazzukulu. So yayimirirawo ku lw'eggwanga nga tatiiriridde eggwanga lye n'agamba nti ekiba kibe ate ffe tetusobola kugenda mu mpisa ezo. Ekyokubiri tugenda kubanga twebaza muzeeyi byonna byatuyisizaamu okuviira ddala mu 1986 kuba lwe yajja n'akwata obuyinza. Ekirala tugenda kuba nga tusensitayizinga pulogulaamu za gavumenti ng'emyoga parish development model, abayimbi bangi abaana abayimba ennyimba ezoogera ku bintu bw'ebityo bagenda kubaayo nga bangi. Kati asazeewo amuyiiza Oluyiimba lw'atumye Museveni Awooma. Museveni Awooma ne byakola byonna biwoomerera. Atubuulidde nti wakulutongoza ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogujja era asuubira omukulembeze w'eggwanga okubeera omugenyi omukulu. Akaseera kano tuzze okubagamba nti twetegese, tweseetinze, buli kintu kyonna kiri mu bulambulukufu. Tugenda kubeera Kololo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda nga tulina ejjajja. Ekirungi Pulezidenti Museveni namusaba n'akkiriza okubeera mu lonki eno. Ekintu kino tukiteekateeka olw'obulungi bw'eggwanga n'okulaga. Ono asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire lw'atuzza ku Kyoma Restaurant mu Centenary Park mu Kampala n'atubuulya ebimu ku bikulu ebiri mu luyimba lwa Museveni Awooma. Ekigambo Museveni Awooma kirungo, muzeeyi kirungo nti akoze ebintu bingi nnyo. Kati bw'obikompayiringa awamu kitegeeza Museveni Awooma. Awooma ki? Tutambulira ku nguudo ennungi. Awooma ki? Ebyobulamu abikolako. Awooma ki? Byonna. N'anoonya ekibuuzo kyonna Museveni Awooma atya? Jjangu Kololo ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'omwenda. Asekeredde abo abaagala okumulwana n'abategeeza nga ye bw'oli omwetegefu okuba eŋŋanga. Era kwe kubagamba nga njagala tutambulire wamu. Wayita ebbanga ttono nnyo ngenda okuwulira Kololo ku kisaawe nga bampita nga bagamba olunaku lwo nga 16 omwezi ogw'omwenda essaawa ze zimu jenosala azaagala. N'olw'ensonga eyo omukolo gwo gukyuse oguteeke ku lunaku olulala tukuwe ssente ezigenda z'otaddemu ng'olanga oba yes era tukwongere ne ssente zigenda okuddamu okutegeka omukolo omulala. Ne bambuuza ssente mmeka ne mbagamba nti ssente zisobola kuzibagamba naye ekikulu kiri kimu muntwale wa jenosale. Jenosale gwe nina okwogera naye kubanga kino kibanja kyange nga 16 omwezi ogw'omwenda olunaku lwange. Kati jenosale yalino gwe nina okwogera nations ez'enjawulo babimanyi byonna. Mbeegayiridde mujje Kololo, muzeeyi ajja kubaawo. Muzeeyi muzadde, muzeeyi jjajja, Katonda yatuwa jjajja. Abamu ku bateesiteesi b'omukolo gwe balina bye boogedde. Nabuwagizi eri Pulezidenti Museveni kubanga tatuyisizza bubi ng'abakyala, tatuyisizza bubi tuyimiridde, tusomye, tutambudde, tukoze ebirabika. So n'olw'ensonga eyo tuwegere Munnamasaka ennaku z'omwezi 16 ujja tukwatize wamu tusobole okusinkana Pulezidenti Museveni tukumulira ebizibu byaffe ng'Abannayuganda, bamobiliza ba NRM, ab'opposition nammwe abalina obuzibu bwammwe eyo. Noel Nikulabako, Delta TV Amasukulu.